Kasoka mulugenda kuzibiti. Kale beat zidi. Nsoke nkube mwana kate tubonga na abantu abasinga bamanyidde ku tetubonga naawe kubanga Yes sir. Akayimba ako mu kulonda okwaggwa obimanyi ebyaliwo e Uganda. Yes sir. Abayimbi bonna bamala okuba tubonga naawe. Nze gye nali eno obusungu ne bunkwata nga bafunye ssente naye ng'ekifaananyi kye balekedde Bannayuganda nti ffe abayimbi tuli bali bankwe twagala ssente era music ono tumukola lwakuba nti tufunamu ssente oba tuwagira omuntu nga Museveni lwakuba nti abayimbi baali babawadde ssente kati ekifaananyi ekyo bwe kyazimbibwa nensalawo ne ŋŋamba kino ekifaananyi si kituufu Guns Revolutionary MC n'envaayo era mu kulonda okwo nze yasooka okuba akayimba akawagira saaliko nti mpagira ono n'ono wabula akayimba nakakuba kulaga nti abayimbi ffenna ne tuli bwe tutyo waliyo naffe abayimbi abalala yekategole eyo gye nagwamu basharinge bannange nga banamutibwa bali kusaba nga tonnakubosoka bagaye basharinge lwogenda okubuli lwokubanga basharinga musharinge video kayimba omusajja yalinga nange ninza obutakola ki utafuna ekuba kituufu musajja alina okufuna obubaka abenonya beat naye kansooka ensindike neno byansi byakuleka omusogozi si mubi andi kati twekalakaasa kwekalakaasa bagikwatako batya kale kati katugire wano All right. Yeah. It's your boy Bonham Tibwa. Yeah. Gwe bayimbe Kampalanga bambwanyo balengera abakudde ku mavivi lwa ssente bakabira muzeeye mwatwaba we ku keke tata bweboli tewakyali bunkenke tusule mu giya tubonge naabwe ng'abanywa bbiya tulye ffe ku ddina ebinoobukadde bugwe ku bbina ndikamirya abatuuze bambwa beefuula teva mbavuddemu muzeeyi kati gwenkuula buza bebe bigisayizo olaba akogga bwa muzeeyi nsonga zokka za bbonga kingisaha aluna mubiru bonna mululu banoonyeza mujjaje kalulu si bantu balamu kabenna mu bitu oba babirye Radio Wizo bonna baana ba jero nkugambye baagala jero kyokka nga ewali jero maziga na yala na solo na kwambula botyala mu nsalosalo pasita bugembe kaguta ffe mutugambire natugambire kayihula atugambire tyobusajja bwe butukuba ffe abantu be bafuga abamaama ba Uganda nga Juliana nennamakula eno balaja n'obwavu enva balyantula so zibakuba nnyo tebabonga n'abakalulu bakassa ku ddyo mbu kyobabuuza nakkono bakoye ne burapo bwenkwe matonga monjo tetubonga naabwe ate tole kitaffe nkyukakyuka bwejja bajja kweyaguza lujjo tebabonga naabwe ate tole kitaffe nkyukakyuka leero n'atusanga gundi mu kigo tetubonga naabwe ate tole kitaffe koyigutteko ate mwana gundi twakukooye mbadde nsaba musharinga abayimbi onyonyodde sokodde mukavaasa ko bana abayimbi akabayimbi abo ososa okumenya basindike message y'abayimbi abo batunkeko message etuke ku bayimbi abo bomenye mu luyimbo abayimbi Kampalanga bambwa nnyo balengera abagudde ku mavivi lwa ssente bakabira muzeeyi mwatwabawe ku keeke taata gwe bwoli tewakyali bunkenke tusuule mu giya tubonge naawe ng'abanywa bbiya tulye ffe ku ddina ebinoobukadde bugwe ku bbina ndikamirya abatuuze bambwa beefuula kiva mbavuddemu muzeeyi kati gwenkuula buza bebe bigisayizo olaba akogga bramzey songa zokka za bbonga kingisaha aluna mubiru bonna mululu banoonyeza mujjaje kalulu si bantu balamu kabenna mu bitu oba babirye Radio Wizo bonna baana ba yero nkugambye baagala yero kyokka nga ewali yero maziga na yala na soro na kwambula bakyala mu nsalosalo pasita bugembe kaguta ffe mutugambire atugambire kayihura atugambire nti obusajja bwe butukuba ffe abantu be bafuga bamaama ba Uganda nga Juliana nennamakula eno balaja n'obwavu enva balyantula so
so zibakuba nnyo tebabonga n'abakalulu bakassa ku ddyo mbu kyo babuuza na kkono bakoye ne burapo bwenkwe bumatunga mu njo mwana ninako bana kubaka tuwaze kubawera ddala show eno show ebadde eri exclusive bayina nagisasula oba platinum gundi mmeka tugirese ku Africana aho uli obulango bwa Christmas nabo butegedde bwereta bwoka butegedde bana mutiba ali live ninako marokula dowa badde nsaba abana Uganda mwongereyo video eno naddala nge mulaba bayimbi babogeddeko mugisharing mujongere bakingisa habo nabamanye bani abo bayogedde bannamakula musindike video eno mujongere dda kati bana mutiba paka bona ye batukako twafuna omusajja wano bamuyita agamba mbu yasinga okuyimba bamuyita simanyi akuba ayimba bamuyita musajja che wano gwe naleta luli akuba bi speed bamuyita simanyi ayimba the agent akuba speed naiko mukafuwa namiko naye mukafuwa sebo ne mugamba liwa abana mwana abalinga widda bana bababalu kwabo walikuwa mwanyi nazo bamuyita ni fashi Fasi MC babana mutibwa ne mbogera bonna ne ngolo zayagala okubawulira kati dabayo penge go oludde ngogobera music we Uganda so so music we Uganda oyo azenga aleta ba rapper nga naye naffe tubadde okuba nti tuli bana bajjo nsobola okuwa example ya rapper nga Rocky Giant abo bajjako nga be batyake Kampala kitegeera so waliwo olumu ono music industry yaffe Uganda waliwo abantu besoka neereta nebawanika nebasaayo wemala obbasaayo nebatuusaayo nga tebakyalina gye badda nga bakubye rap takyawera okitegeera era olumala ate waggulu wotuukayo wajja oba olina okudda oba olina kudda wansi kati wabaawo naffe nti ffe tuli basajja tetuvaawo tubeerawo ku buli time yaffe so oyinza okubeera ng'ogamba abo tebaliiwo tebalina bye bakola naye ffe tuli ba revolutionary artists mwaka ku mwaka music waffe asigala atambula music waffe takaddiwa yeah, of course, the agent rapper work. I mean, I've listened to him. Sijja gamba busimuuliriza namuulirako wano. He's a good rapper. He's a good rapper. Naye, of course, I know kuwa basanze wekitiibwa kitegeera. Yeah man. Naye nze kyendowooza nti nange emyaka gyange be nasangawo mbawa ekitiibwa ba Deluxe, you know, ba Questo abantu ng'abo obawa ekitiibwa kyabwe. Of course olumu bayinza okubeerawo nga tebakyakola music naye you still got to show some respect to them okitegeera kati bwekityo bwe kiri. Mbadde nsaba na Uganda bannanga abe Sweden mu mpito omwami gwe bayita Questo Single Black Deluxe ibula London jangu sebo tulina bana mutiibwa Deluxe ibula nawe nkwagala bonna ngenda kubayita Questo Single Black oyo muganda wange nali wano Sweden ngenda kumuyita ne Deluxe ibula kwa Black oyo gali wangu bade njagade gali wanga je bonna kati bana wina mu freestyle yoyinza tuwa mbantu kuba fizi freestyle tusomesa kwa vivemute tubimanyi tuli naive oyinza tugamba kati waliwo kino kyende talokano waliwo kino beat ngezo izo zewa no tutambulira mu kumbere eriwo oba ku kyolinawo kyonna mu stock manyo ina bingi bana ngebongerayo video bibaamu nkola project gende okuwandiika abagiyita nkomyewo. It's not going to be very political, but rakuba lyrics zange zote zeewala mu politics sawa zonna muba mu politics kubanga kati oluyimba lwendi mukola lutandika bwe ruti nti nebwompangula nzira akalulu ne bwonziba ninga besije ne bwonsiba eruzira nzira nkomyewo nga revolutionary mwoyo kabaka wa luga kuva butonga king oyo kitegeera nti waliwo abasajja nga besije obalabye mwaka ku mwaka babakuba akalulu naye ne bwomuwangula akola ki akomawo kitegeera so a project nenda kuba ngiteekako ba revolutionary rapper abalala mpola tumenga tutambuza pozi ngezaako nakuwandiika kuba abafaani bange bansaba album bagamba nti
omanyi nze ndi muyimbi wa mbeera nze buli wabaawo embeera nga nkomawo we waliwo togikwatako bafani baŋŋamba kikiddala embeera ogiraba nga of course kati ffe tuli ba social media nga bakukangamu ne bakubuuza bana mutiibwa kikiddala embeera togiraba osirise simanyi naye bakola ki bakunyiga amagye ebintu ebityo so kubalaga nti ate ffe tuli batuuze baddala nnyo awe nasindikira togikwatako freestyle ng'era ekoze kyekoze abatuuze abamu nebaggula amatu abalala oba yagazi babuziba so ffe tukolako kye tukoze ne tukoma awo kitegeera